Nyongera okubaniriza ko mwenna abalabi bagomba TV 256 mwe wale kuwagira mwe wale kusupportinga nenafe tujja kuba kwalitiranga ddagala. Lero tulese ki? Tulese kafumita bagenge oba bagita kafumita bagenda. Mwetegereze nnyo nga bwe yakula. Abamu munga yalugenda mu kyalo okufuna eddagala. Notumye butumye eddagala. Ne bwetegereze kafumita bagenge oba kafumita bagenda yakula atya mwetegereze kusuniyo oyo mukulidde. Ogenda kukola otya wa mugaso mungi nnyo eri obulamu bwammwe abasajja n'abaami abasajja n'abakyala. Funa pen n'olupapula onootinge oba oyagala okuyiga. Bw'atayagala kuyiga olwaddemu okweyongerayo. Laba video eno esobole okuggwayo otegeere emigaso gyayo. Omukazi ennyunguli ekusiiwa, omusajja zubulayo ekusiiwa eriko obututulutu. Laba video eno tugenda kusomesa tandikiddeko mu abakyala. Ogenda kufuna bakufumita bagenge oyo nga bw'omulaba. Mwetegereze aliko obuggwa. Saagala akudame njinge ng'ogenda kukola ki? Omukulu ogenda kufuna akambe oba ejjambiya. Kuba aliko obuggwa asobola okunajiminga engalo zo. Kitegeera. Funa akambe oba akaso osale busazi. Omala okusala akafumita bagenge oyo. Simanyi bungi ki bw'ogenda kufuna. Naye bw'oba omufunye ogenda muleeta ewaka omusekulemu. Omala omusekula omuteeke mu ntamu osobole omufumba. Naye simanyi bungi bw'ogenda sigenda kugamba amazzi g'ogenda kukozesa mu bungi bwago. Sigenda kumanya ki bungi bw'oba ofunye. Naye amazzi teekamu ag'ekigero. Omala okumusekula n'omufumba muteeke wansi awole. Tomuteeka mu firiji wengamba okuwola asigale ng'ali woomu. Ng'awuze amazzi g'omanyi nga gawuze. Gw'omukazi mutawaaze wansi munnabunyayo. Oba okusiiwa simanyi utyayi ogenda kuba omaze okikuba. Gw'omusajja muganda wange olina obututulutu bukubazubulayo. Naawe ogenda kukola ki? Ogenda kufumita kafumita bagenge oyo omusekulemu nga omukazi oyo yakoze osekule omale ofumbe omuteeke wansi akole ki? Awole. Wamala okuwola naawe ogenda kuzubulayo ogenda kuba ng'oginyiganyigako obututulutu obwo busobole okukola ki? Okuvaako. Ate gwe ekirala omusajja gy'ogenda kukola ekyenjawulo ku mukazi ogenda kunywanga nakokko asobole okugugola emisuwa ebyo byonna ebiri munda ebicaafu bisobole okufulumamu. Bamuntegedde bulungi. Gomba TV watanotegattako subscribinga, likinga, commentinga. Ekibuuzo WhatsApp namba yeeyo twabateerako. Anti bagege ffe baalugera kirina kiggwayo yafumita mu kira. Kitegeera gw'olina infection ezo zikulemeddeko ogenda kukola ki? Ogenda kunfunira omuwo ne kawooza amasiga wamu ne kajjoli enjovu ofune ne kafumita bagenge obikwate obifumbe. Omala okubifumba ogenda kuba ononyuzanga ku nnabunyaayo oba ku zubulaayo oginyigengako onywe n'okunywa infection. Ogenda kuba okoze ki? Ogenda kuba naawe omaze okikuba ng'omaze okikuba ng'okiwanise eri ku ntikko. Kitegeera ng'okigusiza ng'ogambye otya funa omuwo kawooza amasiga ne kajjoli enjovu ogateemu ne kafumita bagenge. Bwe infection naawe nga zikumazeeko ebbanga ppanvu ogenda kuba omaze okikuba. Gwe naawe alina kabootongo eyo video negikola dda ku YouTube channel yaffe kweri Gomba TV 256. Watayagadde kuyiga sharinga video eno munno asobole okuyiga. Tubaagala nnyo tusingane mu video eddako. Katonda basipere kye musinga okwagala.